kakati Philip oterebwa ensonga zo zikolebwako bulungi nnyo era oliwadde mbokudeka naye kakati genda wali ewatuukirwa abantu enguzo zipiikingewo oddeeka wabula mukyala wo ono alina empapula zagenda osobola okujuza mu ofisa DPC ndowooza ajja kukusangayo waka neyaza ofisa oterebwa ote okyakola kyawo omukyala ajja kukusanga yeka omukazi ajja kukusanga yeka Magezi enkoko mama gyali mu kufumba mu nnyumba mugijjeewa temubanga musaze enkoko yange tusaze eri enkoko ennene empanga enjeru iya tata Dickson ani yagibawadde tugiwadde mutya ayi tata Dickson bamusibye kofe ndusalawo tukwade enkoko ye tugirye nga tujaguza tata Dickson okumusiba obwo bubbi butya ati omusajja ali mu kkomera mwe muzze ku nkoko ye mwegabudde sirabawo kibyawo sirabawo na buzibu olw'ensonga nti tata Dickson bujo yagala tata abiri mu kkomera ne kati Katonda ayambye ye kenyini yalisooseemu bwe tulabawo omukisa okubanga tulina okujaguza naddala nga ate tuli ku nkoko ye tulya naye eri amawulire gyali wanaagawulya mu tulya nkoko ye kijja musanyusa kale katubalinde nyabu ekitegeeza tekikusanyusiza olwokubanga tugenda kulya enkoko ya tata Dickson bwe gubanga bwe gutuwe guli kangende wa tata nkuloope Magezi 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 banange beti ndowooza tugende tulindeko nkubidde special ajja tutwaleko special atutwaleko ewa dokita okola ki agenda tukebera musaayi omusaayi ki era gubadde kuti omusaayi gwa siriimu linda katono oyakundwa ku musaayi ku ssaawa zino omanye emyaka gye mmaze nga tebankebeza musaayi n'ekisooka kya byonna zomusaayi namutono dokita nga nogujaajamya oba zuulya oti nasiriimu kyekiddako ng'obeera ne siriimu wose ng'okimanya nti nnyina siriimu wange kati nno nnyabo kwagala butayagala tusooka kugenda mu masanyu ebyeddwaliro sooka obyesonyiwe ssebo kwagala butayagala olina okugenda mu ddwaliro ezemu naawe akunfuulinga maze okuta omwami wo akala ali mukwembuzaabuza omwami wo nja mukwata mukomye munda oba si kyekyo wekeninga kukwata nkuyingiza akadokolo ssebo oyagala butayagala tulina kusookera mu ddwaliro tulyoke tugende mu masanyu beti bolosoza okole kuba ebyo byekukoledde omwami maze omumutaka oli mukuneefuulira ssebo bw'oba olowooza nti oli wannyo nkwataako katono bwoti nkukubira enduulu nti wuuna nkwata olabe bwe bataakusibwa oba olowooza oli waggulu w'amateeka bwotyo bwenkoze kati nkwataako byonna byenkoledde ebbaawo osobola weefuule bwefuuzi ogende bugezi bwoti ssebo kati nkwataako olabe naye wootasule emabega w'akaduukulu nkwataako mukulu nkwataako mulabe kati nkwataako twale eri tolina by'oyinza kuŋŋamba nkwataako bwetosoza okweyisa bwentyo bwensaze n'onfuulinga nawe totusungwa onfudde omusiru mu ofiisi eno yange ate kikinkwataako ssebo onfudde kataala nkwefuulidde nkwataako nkola kyonkola twale eri okoze beti tujja kulaba ani mugezi n'omusiru ku babiri ku fembi zinfuulinze sinanyambadde kale tujja kulaba nasinga Natalia aliwa bule atuddawo kabeerewo enkoko katugirye nga tuddaawo omwana oyina tuyita ababbi katugirye nga lyawo ategere nti abazadde olina obawa ekitiibwa ate kyenjagala magezi owulira
bwamalawo ekifu magezi mwongere naafe otwongere tugirye tugimalemu mu ntamu eggwemu aleme kusuubira ntamu okujja mu kifo kukirye njagala tugirye aleme kulaba wadde kugumba lyayo tujja kugirya wabula katugirye awolaba njuba yalunda enkoko ajja yalunze enkoko ewooma agirunda bulungi eyinza obutawoma ku nsiringanyi zaffe zebadde erye mu bitooke ng'ebimazeemu okukamala akyokanda ebintu byewunyisa bulijjo tugigoba mu lusuku eve mu lusuku tetabula lusuku egende naffe tutumanyi nti ate ffe tuligenda okola ki ofunamu twagegenda ogirya naye taata ku nsonga eyo zinaba enkoko z'endala bwe zijja mu lusuku lwaffe tetuzigoba tuzikole kyekimu nazo tuzirya tuzirye taata omwana ono agenda kuba musika kubanga tatandise okulengera gye tulaga nze buli lukya magezi nyongera kwagala kirala kyenzudde obutaba na kamera kibi nnyo kubanga tetubadde tukwata ka vidiyo ne tukaweereza watata njuba n'akalaba engeri enkoko ye gye badde nsava naye nanyumirwa bambi ka vidiyo olaga tonyoyogedde ensonga Dickson yandika mutuusizaako mu kkomera naye agume tubali kyakukola alisanga mawulire naye bannaa naye era ajja bifuna nabaka omusajja alunda enkoko mpoomu Dickson mwebaze yebala okuyoola kalimbwe yasigaze kalimbwe tetera kulya enkoko taata nze naye ebigambo bimpeddeko kasigale gwakulya kale lyamalawo mangu bakongere kirala kale taata ate gwe kiki nyabo bamukomera kulaba taata akwegayiridde nti asaba omusonyiwe ave mu kkomera sente zagenda zinyonya azikuwe ngavudde mu kkomera password ejja kitaawo mu kkomera sente zange ozireese asaba omusonyiwe nyabo bawakisa ekufulu y'ekkomera tenneggula nga temunnaleeta sente zange password ejja kitaawo mu kkomera sente zange bwe muba muzireese ojja kuddamu ŋŋambe nange nyabo kati kuza sente nazikuwa otya ngali mu kkomera temummalira na budde nina ebyokukola Yes, hello. Aha, mulidawo. Muchakola kisame kameka okuva mwagenze champions kutuma kwata omuntu omu mukyalemeddeyo. N'omusiba lwa nadduse. Ono Filipo atolose. Mbawadde essaawa 6 zokka. Nga maze mukwata mwagala mukomera. Yes. Mukitegere bulungi. Saagala byassa. Njagala mumukwate bwe mutadda naye mmwe mugenda osusula mukomera nolwokuwulira mukisegedde okay mwagala mukomera era okwolaba sinalokancankalanya kakube ngumire naye taata njuba wanaategeera nti fe abalidde enkoko ye teyongezeemu mu mpalana oyo njuba talina magezi gategeera nti ffe tasobola kitegeera ffe twagiridde ate atya kale kino sande kyogedde naye kankikuwenga ekyokulabirako era kikuume nga kyama gw'obadde okimanyi nti sente ziri ezaabula mu nju ye mu baasa nze nazitwala taata gwe wazitwala ezo sente nze nayingira mu nyumba ye nenzijjamu nenzitwala kale no weewuunyi kyamulema okutegeera nasiba mutabani we ng'alowooza mbu yabba sente anti kyenkugamba nti talina magezi tasobola tegeera nti enkoko ffe twagiridde so kati gwe beera mugumu enkoko yo gireke ku bukale bulungi mu mubiri okiraba mu lubuto ate jjukira bagamba enkoko emala ennaku 7 mu mubiri si bwe kiri kati gwegende waka ojjemu ensaatu weewujje enkoko ekutambule mu musaayi ennaku 7 kitegeeza nemikubamu nakweraliikirya kwonna taata oyo talina magezi tasobola tegeera nti yeffe senga yali agalina yandibadde yategeera dda nti ebaasa nze nagitwala
takayina kale taata kankwesige nga amagezi agajjawo oyo gategente enkoko ffe twagiridde gwe weeyagale mwana Natalia, banji maama. ekyokukulyako enkoko tononya muntu mulala yenna weenenye wekka n'otuyita ababbi. Ffe bazadde bo n'otuyita ababbi Natalia, obeera okyasuubira okulya ku nkoko. Maama tewali buzibu. Kale kati nga we watali buzibu gende wa Aunty Sarah ku dduuka kumpere Kamulali ow'ensaano. Maama wali ku kikolo Kamulali mwengevu yenna. Kalate Kamulali ow'ensaano omwagaza ki? Ow'ensaano gwe njagala kumwongera kumulunga mu mpalana. Kati maama empalano oyagala kujongera kugirunga? Njagala kwongeramu birungo mpaka ng'abatuwalana bategedde nti ffe tubasinga. Kati maama nno mpa ssente ngende ndeeta ebintu byo. Gende wa Aunty Sarah alina balansi wange atooleko oleete Kamulali. Yendeeta ekipimo ki? Nandiguze afu. Naye Kamulali wa Aunty Sarah mwesiga. Ndeetera kwota. Mugamba akuwe kwota. Kale maama. Nyangulira nno. Bwata bwogenda otambula. Nze nyanguyiza. Natalia, otuseewa ku nsonga y'okugyamu olubuto lw'ekibi ono. Natalia, nkugamba. Taata mpulira. Anti otuseewa. Taata. Singa siri mweteefuteefu kufa nga nzija mu lubuto. Gw'olowooza bw'ofa ng'ojjamu olubuto gw'anaaba asoose? Omanyi abakazi abafudde nga bageza kugyamu embuto? Kati bw'ofa mbu gw'ogenda okola amawulire. Gw'ogenda okola amawulire kakati oba ofa oba toofe oba kiki siri mwetegefu kuleka mu nju yange okulizemu omwana ow'ekibi. Olwo olubuto oyagala twegala tulina okulugyamu. Kati nkuwadde ennaku ezibiri weerowooze ojja ofukamira oli nga metata nzikiriza nkutwale olubuto tugende tulugyemu. Ate senga ziggwako nga tonajja kuŋŋamba nti okukkiriza ngenda okugoba ewanga omulundi omulala ogwokubiri nkugobe. Oba si kyo nze nkubuulira nyina obumalirivu nja kukwata nkuteeke mu kakutiya nkasibe bulungi nnyo nkutwale nkusule mu kidiba kya goonya zikulye. Ndaba oyo omwana gw'otayagala kujjamu bonamukuliza mu kidiba ekirimu goonya. Taata kuli taata wankula ki wansi w'enjuba wano? Nze ndi taata amanyi kyayagala era nga nnemera ku nsonga. Kale kati taata engeri gyekiri nti olemera ku nsonga bino ebintu mbikooye. Ngenda kwesitula bukolokolo ngende maama mubuulire ekituufu. Era ng'omuwuta bw'abeera. Kati ekyo nakimanya era ekyo nakisalira ddala amagezi ekyo kyaggwa dda. Eddagala liri naleeta lye najja wamutuula kamwa era nendireeta n'olikozesa bulungi nnyo. Era wootambulira bw'otonoyogera ekigambo ojja kuba tonaba na kukyatula ajatule ku kamwa bwe ofuke kasiru oba gwe wabyerabira. Ekyo kyaggwa dda. Nakwetoloola buli kasonda w'oyagala okudda okwetaasa wendi onoomutunuulira. Ebyo kankubuulire ne boonakaaba ne boonakola ki olina okukola kyenkugambye. Gwe no siruwala nga bw'okula. Era kaaba nnyo naye era tekigenda kutaasa. Maama, wano tulabika nga bakwatagana naye nkizudde si bwe kiri. Kikyogeza kutegeeza magezi? Funye amawulire ti ssente zabula ku tata Dickson tata yazirina. Yali akikugambyeko? Abantu b'oku kyalo kyampisa empalana. Kati olwo batandise okuwaayiriza musajja wattu gatonya. Empalana era esituka ebumbujje. Nedda tata kennyini yava okwerumiriza nagambu yazirina. Ekiki? Ye akakadde kamu mu emitwalo 10 yabutwala. Ekitegeeza gatonya alina ebintu byakola n'ataŋŋamba. Nange neewuunyiza.
ekintu ekyo nga kinene. Taata ayagala olubuto tulugjemu. Ate lwaki? Yagamba olubuto luno lwennina omwana wa kibi. Taata wo ng'ajooga omwana waffe gwayita omwana w'ekibi. Takimanyi nti olubuto lulwo. Yalowooza omwana wa kyaku. Kati nkulabula togeza n'ojjamu olubuto lwange n'ogeza okikola ngenda kubasiba okutandikira ku taatawo ne bajjajjabo bonna gye bali ngenda balondera bonna bakube mu kkomera fe omusaayi gwaffe tebagwepankirako. Naye taata owange omumanyi bulungi. Mumanyi kati nno naye teyeepankirwako. Ate ekirala bw'onooleeta amaanyi naye naakozesa amaanyi tebigenda kuggwa. Kati oyagala nkole ntya? Kozesa amagezi. Nedda nnyabo wantu weetagisa magezi weetaga maanyi. Amaanyi tegalya. Singa amaanyi gaali galya singa embazi yeewaata. Hello, officer. Gye baleko ssebo. Anti ssebo katabani kanjuba kali wano kansumbuwa. Naye nkusaba totanjuba. Buli kimu kyonna ekyetaagisa nja kukikola. Buli kimu ky'onoŋŋamba nja kukikola mpaka nga bampadde ssente zange. Ye ssebo neeyanziza nnyo ssebo. Beera bulungi ssebo. Ekulikayo mbadde bannaye leero wasazeewo okusiba wabweru. Owaayi bannaye taata magezi nga tonnayingira. Nkyalina kye njagala okubuuza. Ate kiki? Taata magezi wangi olina ebintu byokola notaŋŋamba? Kakati ate bwe mbako byenkola nga sikugambya mba nkyawangudde empalana. Twateesa tukole wamu nga bukolwa. Si bwe twateesa? Buli kimu mba nyina kikugamba. Ssente za mukombamirawo ozimanyiko amayitire? Mikombamirawo? Yani Njuba. Kakati omuntu gwe sikolagana naye, omuntu gwe mpalana, kakati ate mmanya nti amayitire ga ssente ze. Kyogamba tumanyi ku mayitire ga ssente ezo? Nze simanyi. Ye ssente ekizogamba. Ssente ze zaabulira mu bbaasa zagenda agamba abantu kuno ku kyalo. Ate akugambye mu nze nzirina. Gwe sooka ombuulire nti ssente ezo manyi gye ziri nange ndyoke nkubuulire yaŋŋambe. Nze sizimanyi we ziri. Simanyi. Kale tekirina buzibu. Kugamba yaŋŋambye ate gwe nkwesiga tosobola kunnimba mwami Gatonnya. Tosobola kunnimba kitegeeza yaŋŋambye ye yannimbye. Era kati oyo ye mulimba. Kakati golowooza nze lwaki mba nkulimba. Kale kikireke. Kakati Natalia mwali munju. Mutumyewo Aunty Sarah ku dduuka. Ate magezi. Naye ne mutuma amuwondere nga ndaba tavaayo. Nerabidde essimu yange. Kanyangwe banange essimu njerabidde. Kubye essimu bamaze nikiteeka wansi wenjirese. Kakati ate essimu ogirese n'ate ogenzeeyo. Anti eno panya wano kumpi okusinga eyo ekubo lyeyo lyawala. Kale Kale kanjireete.